Oluvannyuma lw'ebbanga nga bannayuganda babonaabona olw'ekyeya eky'amaanyi ekibunya ebitundu by'eggwanga ebisinga, abakulira ekitongole eky'enteebereza y'obudde ekya Uganda National Meteorological Authority bategeezezza ng'enkuba bw'egenda okutandika okutonnya bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Tubadde mu kyeya naye tulina essuubi kati okuteebereza okwo kuliwo kati kulaga nti okutandika mu March mu wiiki ng'emu, in fact already eggulo enkuba wabaddewo kye bayita ki Oluwanda egirize. Abakugu bano bategeezezza ng'ebitundu by'eggwanga ebimu nga mu bugwanjuba bye bigenda okufuna enkuba ennyingi ennyo, so nga masekkati n'ebitundu ebiriraanye ennyanja Nalubaale byakufuna enkuba ensaamusaamu, ate ebitundu by'omu mambuka ga Uganda omuli Acholi ne Lango ne Karamoja byakufuna enkuba entono kweyo gye bitera okufuna. Bo abantu mu bitundu ebigenda okufuna enkuba egenda okusukuluma ku gye batera okufuna nga mu bugwanjuba, amasekkati n'okwetooloola ennyanja Nalubaale baweereddwa amagezi okweteekera okulima mu kiseera ekijja mu maaso. Kakati bw'onooba oyagala okulima waliwo tugambe nga kasooli, omuceere, muwogo ebifaana bwe bityo, bagamba nti tandikirawo okutegeka ng'enkuba yakatandika. Kati nga bwe tugambye kati nga mu bitundu byane e Kampala enkuba erabika etandika, tandikirawo straight away otegeke ettaka lyo otandike n'okusimba. Abantu okuva mu bitundu bya Karamoja n'emirira bagenda okufuna enkuba entono mu myezi egijja. Balabuddwa okulima emmere esobola okukula mu nkuba entono gye bagenda okufuna nga kw'otadde n'okusala amagezi ag'okukuuma amazzi okuba nti tugategeka, okulaba nti ettaka lyaffe tulirongoosa n'ebifaana bwe n'okwebuuzaako abakugu. Abakulu okuva mu bitongole bya gavumenti omuli ey'ebigwa bitalaze n'ebyobulamu balabuddwa nabo okubeera bulindaala olw'embeera eyinza okubalukawo olw'enkuba ey'amaanyi. Enkuba ejja kubeera y'amaanyi mu bitundu ebimu, ejja kuba y'amaanyi nnyo, era bwe twegendereze wajja kubaawo n'amataba. Abantu balina okwegendereza okulaba nti ki beetegese ku bintu bino ebiyinza okuba ebizibu. Tugamba nti naddala mu byobulamu tugezeeko okulaba nti enkuba bw'etonnye omusujja guno ogwa malaria tugulwanyisa, kolera nga bwe mumanyi naye tulina omulwanyisa. Ab'ekitongole kya Uganda National Meteorological Authority bagamba nti bakakafu ebitundu 75 ku buli 100 ku nteebereza yaabwe ku nkuba nga kuva ku byalangibwa abakugu mu bya ssaayansi okwetooloola ensi yonna abaakuŋŋaanira mu ggwanga lya Ethiopia mu lukuŋŋaano olwa 45 olwatuulayo gye buvuddeko. Suhail Mugabi, NTV, ku ssaawa emu.